omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah, omuddu yenna anoonya ilmu asome eddiini ye nga muli alaga ti agisoma ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya, naye nga ate ekigendererwa ekituufu lwaki asoma ilmu eyo kubeera nga afunamu ebyensi, ng'ekigendererwa kye kubeera nga afunamu byansi, kumwogerako kimu, kumulaba tigundi oyo omusajja oyo bannanga alina irimu, kyakubiri kukubirako luseke, kyakusatu kubeera nga gwayogerwako, kyakuna kufuna tutumu n'ebirala kasita oba nga togisomye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga gwe bye bigendererwa byo, nga gwe ekigendererwa kyo kubanga olina aya mpitirivu, olina essuula, olina empitirivu, olina ahadithi empitirivu mutwe kw'onaasobola okuyimiririzaawo oluseke lwo obeere nga ojjayo waruzukuna oba oliawo mu bagagga n'ebirala nga gwe kyekigendererwa kyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agambye nti lam yajid arfa aljannata yawma alqiyama, omuddu akola bw'atyo tagenda kuwunyiza ku kawoowo kajjana, tagenda kuwulira ay lam yajid rihaha, tagenda kuwulira kawoowo kajjana yawakisiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Khayru mu'allimin wa afdalu murabbin. أدبه ربه فأحسن تأديبه وجعله صفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك عن دينه إلى يوم سنقوم أمام ربنا. أمتنا مجفق الله تمسابران تموان جاقل السوق ساسل بينغلاني من بكل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kutiro moyo gwange jammwe abatulaba kubeera nga Allah waffe tumukibbanga lyonna bakutira okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Olunaku lwaffe olwaleero tugenda kubanga tweyigirizayo hadithi emu, tugifunemu ebyokuyiga oba ekyokuyiga insha Allahu ta'ala. Hadithi eno njolekeza eri ffenna batulabul ilm, abasoma ilmu naddala ku masomero, naffe abawalimu abagezaako okubaako bye tutuusa eri abasiraamu, eri abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Eno hadithi ejja gye muli era nga nsaba tugiwulize n'obwegendereza. Hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu yajja mu bitabo bya hadithi ebyenjawulo nga mu musnad gwa Imaamu Malik gwa Imaamu Ahmad, yajja mu musnad gwa Imaamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, nejja mu sunanu Ibn Majah, nejja ne mu sunanu Abi Dawud, nga hadithi tugambye ya Abi Hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثي ngajijja ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah, omuddu yenna asoma ilimu nga asoma ilmu eyo kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba asoma ilmu ng'agisomye kusanyusa Allah. Omuddu yenna asoma ilmu n'ava ewakewuwe, omuyizi abazadde ne bakutwala ku ssomero, oba omusajja mukulu n'ava ewakewuwe n'agenda ku masijidi okutuula mu darusu y'omuwalimu, naye nga agenze kubeera nga asanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga agamba nti la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya, ng'ekigendererwa mu kusoma ilmu eyo kubeera ng'afunamu byansi, ng'afunamu ku byansi byokka, okutta ekkubo n'ova ewakewuwo omusajja mpuliriza n'ogenda ku masijidi mu darusu, obanga gw'otambula buli lunaku n'ogenda n'otula wansi w'omuwalimu, obanga omuyizi n'otambula n'ogenda ku university gy'osomera naye ng'ogenze kusoma ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ekigendererwa mu kyo oyagala gwe kufuna birungi byansi, oyagala kukwogerako, oyagala kubeera nga obeera wa kitiibwa, oyagala kubeera nga ensi ekutegeera, ate nga
bebasinga okubeera abangi abo mu dunya mwe tuwangalira naddala mu nsi yaffe Uganda bangi mu bo basoma ilmu naye ng'ekigendererwa si kusiimisa Allah ng'ekigendererwa bo kufunamu birungi byansi bangi mu bo basomye ilmu naye nga kukubirako nseke oli najja nasoma aya ya Allah naye nga aya ya Allah tagisomye kulungamya naye nga agisomye bantu kumuwulira nti omusajja oyo bannanga asomesa omusajja oyo ayiwawo obujulizi omusajja oyo kati ekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyatugambye nti omuddu yenna agenda okusoma ilmu la yataallamuha naye nga ilmu eyo teri kirala kyonna kigimusomesa illa liyusiba bihi ardan min addunya kujjako ng'ekimusomesa ilmu ekimusomesa obusiraamu kugezaako kufuna byansi bamwogereko bagambe gundi oyo ayogera bagambe gundi oyo asomesa bagambe gundi oyo bannange nga yatandise kusomesa kukufa ayogera ffenna ne tukaaba nga kyekigendererwa kubeera nga abamu mu ffe batulaba era bangi tuwalaba nga ye asomesa kubeera nga amulaba kubeera nga alabibwa ensi emutegeere bagambe gundi ono wallahi omusajja ono asomesa alina ebigambo ebiwoomu yavuddeko ku social media waliwo omukyala amanya gasirikirwe yabaddeko ku interview emu agamba nti babeerayo eyo nabo nga bekkanya abawalimu era bamanyi okubakekenula ne bagamba nti kati ono omuwalimu asomesezza ku lwa Allah era ono omuwalimu asomesezza ku lwa kwagala tutumu era ono kati asomesezza lwa kwagala likes era neyesemesa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anagamba nti innamal a'malu binniyat buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira wa innama likulli imri'in ma nawa era buli muddu yenna kyonna kyamalirira nakyo kyakola ki kyafuna nagamba yenna amalirira ne kalaiki era tukamuwa bwatu byagambye omukyala nti era kalaiki tukakola ki tukakuwa ne tukateekako ogenda okulaba wali video etambudde bulikes otandise okufuna obuwera kuba gwe kyoyagala naye mu hadithi eno mbaka sallallahu alaihi wasallam agambye omuddu yenna asoma ilmu naye nga ekigendererwa mu kusoma elimu eyo gy'asoma bigendererwa byanfuna byansi nga ye ayagala kufunamu kuno ku dunya nabbi agambye sallallahu alaihi wasallam nti lam yajid arfa aljannata yawma alqiyama ay lam yajid rihaha tagenda kuwunyiza kawo kajjana ku lunaku lwankomerero tagenda kuwunyiza kawo kajjana ku lunaku lw'enkomerero omuddu nga ye bw'atyo byebigendererwa byayina okubeera ng'afuna ilmu ate kyewuunyisa ogenda kubifuna bagenda kwogerako nga bwe wayagala ebitiibwa ogenda bifuna bagenda kuyita ku maduwa nga gwe ku mikolo gwe yeewuuyo kati bukedde ku makyanga ne bakora abasomi ba Qur'ani nabo bagisoma okubeera nga ensi bategeera Allah agenda kikuwa ogenda kujja osome Qur'an ensi ekitegeera bagambe gundi oyo omwana twasoma Qur'an bakuyite ku mikolo ogenda osome naye muddu ampuliriza fulani ampuliriza nga gwe byebigendererwa byebyo yawma alqiyama togenda kuwunyiza kawo kajjana nabwe ekyo ffenna tukole oba tunoonya ilmu ng'ekigendererwa mu byonna twakyogerako omulundi ogwasembayo wano nti ekigendererwa mu kusoma ilmu kusinza Allah waffe mu butuufu bwa kumusinza kyekigendererwa ekisookera ddala mu kubeera nga tunoonya ilmu si kubeera nga tufuuka bamaseeka si kufuuka bamaseeka omubaka waffe sallallahu alayhi wasallam mu kutugamba mu hadithi nti talabu lilmu faridatun ala kulli muslimin okunoonya okumanya kikakafu ku buli musiraamu si kuba nti twagala okufuuka bamaseeka twagala okwogerwako bangi muffe byetunoonya era omusajja akwata akazindaalo naye nga mukyo yatlubu lizza washuhura wa adwa'u lbarraqa nga ye muli anoonya kitiibwa anoonya tutumu fame babere nga bamwogerako ye anoonya mataala kubeera nga ensi emutegeera emulaba nga yabeere nga buli wabeera ye gwe boogerako yafuuka emboozi kyewuunyisa Allah ajja kikuwa naate mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala toyinaayo mpeera ate yawma alqiyama togenda kuwunyiza kawo kajjana awo wendetera ebigambo bya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yagamba ti la ta'allamu al-ilma li thalathin teka kutandanga n'osoma ilimu n'onoonya ilmu olw'ebigendererwa bino ebimeka ebisatu esooka ekigendererwa ekisooka togezanga n'onoonya ilmu n'ogezako okusoma by'osoma oba Qur'ani ofuuke hafidhu litumaaru bihi sufaha
kugezaako kujeeja abo abatagitegeera abasirusiru baba batasobodde kubeera nga bagifuna, gwe okutandika okwagala okubakkakkanya, okuboogerera, okubajeeja. Kathiru minan nas, bangi nnyo mu bantu bo basoma kugezaako kulinnyirira balala, agamba kansome kampe obudde bwange ntule mu kibiina nsome university enzuuyo ndi ku koolo, oba wuuyo ngenze Mbaale ku gundi ku ayu naye kammalirize kampe emyaka gyange 3 abatasoma bajja kumpulira. Nga ye ekimututta okusoma ilmu kutulagako kubeera nga bano abatayina kumanya, oba bano abatafunye kadde kasoma kubeera nga abasunsulako oba bamulozaako naye bamukoleki, bamuwulire. Kati Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu agambye nti temugezangako kunoonya ilmu olw'ebigendererwa ebyo ebimeka ebisatu. Atugambye ekisooka litumaru bihi sufaha, gezaako okwagala okujeeja oba okulinnyirira bano abatasobodde kubeera nga basoma ilmu oba oliawo gwe gy'osomye. Ekyokubiri, walitujadilu bihi alfuqaha, n'okubeera ng'oyagala gwe kunakashamuko n'abafuqaha n'abanene mu ilmu, kukayanamuko nabo aljidaal, kubeerako nabo mu nkayana. Era bangi ataawa be basinga okubeera abangi, omuddu abeereyo n'agamba nti nze kansome naye Ssenjalo yajja kumpulira, kansome Hamza Kaira ajja kumpulira. Nga ye ekigendererwa mu kusoma kino, mu kusoma kuno, ayagala kukayanako n'abo abanene mu ilmu abaliwo mu kisinde kye. N'abamu mu bo tubalaba n'agenda n'asoma, naye ye kufuna waanaakayanira, nze nasoma sharia, nze golaba ndi kusoma sharia, ndi ku koolo nsoma sharia, ndi ku ayu nsoma sharia, nva Madina nsoma sharia, Riyadhi nsoma sharia, oba ndi muhaddithu n'endala ne courses endala ze basoma. Kategekise yagamba nze ndi ku kuliya ya hadithi, ndi kuliya ya sharia, ndi ku kuliya ya da'wa. Naye ng'ekigendererwa mu kyo asoma kujja kusobola kukaayana, kubeera mu nkaayana za ddiini, kugezaako kukaayana n'abo. Kikati eriyo n'abasoma nga ye ayagala kujja atandike kukwata nsobi. Kategekise ayagala asome ajja atandike kukwata nsobi, nti omuwalimu bw'ati yaseeredde, nti kaakati naye najja n'avaayo atandika okwogera. Ate abo nga be basinga okubeera abayitirivu ennyo, nga bo basoma kubeera nga bakayanako n'abo abakengufu mu ilmu, kubeera nga bakayanako n'abo Allah subhanahu wa ta'ala beyakenkula mu ilmu. Ate nga si kyekikulu oba si kyekigendererwa ekikulu mu kubeera nga tusoma eddiini y'owekitiibwa Allah. Kati ekyo ekigendererwa ekyokubiri Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu akituganye. Ekigendererwa kyatuganye ekigendererwa ekyokusatu, okubanga tekakutanda nga gwo ampuliriza n'ogenda okunoonya ilmu, olwakino ekigendererwa ekiriwa litasrifu bihi wujuha nnasi ilaykum, okubeera nga osanyusa ebyenyi by'abantu, abantu okubeera nga obasanyusa, nga beeraawo bakwogereko bagambe gundi oyo musajja ayogera, siri musiraamu naye ebigambo bye binnyumira, nze bannange omusajja oyo ayogera ebigambo ebiwoomu. Ebyo ebigendererwa ebisatu Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu atuganye kubeera nga tunoonya ilmu oba tusome eddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyo ebigendererwa ebimeka ebisatu. Ekigendererwa ekisooka litumaru bihi sufaha, okubeera nga twogerera tujeeja tukkakkanya abo Allah subhanahu wa ta'ala batawadde ilmu. Ekyokubiri litujadilu bihi alfuqaha, okubeera nga ffe tusoma ilmu, okubeera nga tukayanako n'abo Allah be yakenkula mu ilmu. Muddu abeeraawo ng'anoonya ilmu nga asoma naye ng'ekigendererwa mu yayagala akayaneko n'abo Allah be yakenkula mu ddiini. Mu kisinde kyaffe kino kye tulimu tulina Allah be yasitula mu ddiini, naddala wano ewaffe mu Uganda. Ekyokulabirako tuyinza okuleeta Sheikh Yahya Adamu Ssenjala hafidhahu Allahu ta'ala, ne tuba ne Sheikh Hamza Kaira hafidhahu Allahu ta'ala, ne tuba ne Sheikh Isa Kakembo hafidhahu Allahu ta'ala, wa kullu ma yumathiluhum min ash-shuyukh, n'abalala babifaananyiriza abagwa mu kkowa lyabwe mu baseeka be tulina wano e Uganda. Kati eriyo omuyizi ali eyo nga ye ali ku kkola asoma, ali ku ayu asoma, yagenda yafuluma, ali Sudan, ali Masri, ali Riyadhi, ali Madina. Ng'ekigendererwa kyakubanga ajja akayanemuko nabo, afunemuko omunakasha nabo. Ekyo ekigendererwa si kituufu baddu ba Allah b'ebitiibwa. Era ekigendererwa ekirala kyetateekeddwa kubanga tukulembeza bwe tuba nga tusazeewo okunoonya ilmu, okubeera nga litasrifu bihi wujuha nnasi ilayna au wujuha nnasi ilaykum,
okubeera nga ffe twagala tunyumire ebyenyi by'abaddu abantu batunyumirwe agambe musajja oyo bambi ayogera baveeyo bakufuwe n'ensimbi nedda baddu ba Allah ebyo si bye bigendererwa bye tusaanye okubeera nga tukulembeza nga tusoma eddiini ya Allah bwe tuba tusoma eddiini yaffe tulina kukulembeza Allah tulina kukulembezani Allah subhanahu wa ta'ala kuba okusoma eddiini ya Allah naw'un min anwa'i al-ibada naw'un min anwa'i al-ibada kurwa hadithi mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma omuddu yenna akwate kkubo ng'agenze kunoonya ilmu naave waka ewe n'akwate kkubo n'ayolekera ng'ekimututte kunoonya ilmu yagamba nti fahuwa fi sabilillah abeera mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala hatta yakhruj okutuusa lwaddayo mumaka ewuwe kategekise hatta yakhruj okutuusa lwaddayo waka ewuwe abeera mu kkubo lya Allah omuddu yenna afulumye ewuwe n'agenda naye ng'ekimututte kusoma ilmu abeera mu kkubo lya Allah kati awo kitulaga nti bannange okusoma ilmu kigende oba zimu ku ibada zetukola nazo nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala kati omuddu ampuliriza omulungi bwe tuba tukola ibada tulina okuba nga tuzikola ikhlasan lillah nga tuzirongoosa ku lwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tetukola lwa bintu birala tetugezaako okukola ibada nga tuzikolera nsonga ndala hatta kakube kusoma ddiini ya Allah tuteekeddwa okuba nga tusoma ddiini ya Allah ku lulwe Allah tabaraka wa ta'ala tutya kulongoosa nsinza yaffe gye tusinzaamu nayo Allah si kufuuka nga bamaseeka baddu ba Allah ekisinza otumenya n'okubanga kati kikyonoonya emitimbagano buli wonna woolaga omwana atasobodde kusoma ddiini ya Allah tafuddeyo kusoma ku ddiini tafaayo na kunoonyereza ku aya kijagenda kwogera tafuddeyo kunoonyereza ku hadithi kijagenda kusomesa abasiraamu yene yetunuzaamu essimu n'asumulula abafatuwa ne baleeta baddu ba Allah bebitiibwa si kyekigendererwa mu kusoma eddiini yaffe si kufuuka bamaseeka hatta ne Qur'an baddu bangi bahufadh bavuddeyo ne bagenda ne bakwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kati bazze ku mitimbagano batandise kutulagako buli najja n'atwesomerako nga ye bw'alina amaloboozi 8 era bw'akola midiya ez'enjawulo zitandika okumukwata naye ng'ate kiri kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu kukisoma kusinza Allah kusinzani almutaabbadu bitilawatihi mu kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kubule tuyita mu kusinza Allah waffe tabaraka wa ta'ala naye nosanga omuddu nga akizanyirako mu nzanyiro efaanaganako bwetyo kitulaga ki ti gwe wali osoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wali osoma Qur'ani ekigendererwa kyo tekyali kugisoma ku lwa Allah oba kukuyambako nakugaidinga ku busiraamu bwo nakulongoosa ddiini yo bal gwe ekigendererwa kyo wali oyagala hubbu shuhura wali oyagala Allah kuwa tutum era Allah alikuwadde Allah asobola olikuwa Allah alikuwa innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'i ma nawa buli kyonna kyomalirira nakyo niyatul ma'mulu lahu kigendererwa mu kukola omulimu ogwo Allah agenda kikuwa nti netunuzaamu essimu nsome bampulire nfune fem Allah agenda gikuwa naye ate mu maaso g'ekitiibwa Allah togenda kuwunyiza ku kawowo kajjana mu dduwa Allah mpuliriza nabwe abaddu wa Allah bebitiibwa yafundikira ebigambo byange nga ngezaako kuwumbawumba tukole byonna bye tukola nga tubikola ku lwani ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala tetugezaako kukola bye tukola nga tetubikola ku lwa Allah العمل لغير الله أقسام nakano tukategere العمل لغير الله أقسام okukola nga tetukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kirimu emiteeko naye katulabeyo omuteeko gumu oba ebiri tufundikire n'egyo omuddu okukola nga takoze ku lwa Allah kirimu emiteeko omuteeko ogusookera ddala eriyaa awuri'a annas omuddu okukola omulimu gwonna ng'agukoze abantu bamulabe ate ng'ogutasobola kugufuna mpeera mu maaso ga wakitiibwa Allah omuddu yenna akola omulimu ng'agukola bantu kumulaba kebe Qur'ani kekube kusomesa ilmu kekubeere kukwata muzindaalo nga gw'ogukutte
abo b'osomesa abatudde mu maaso go bakuwulire nti omusajja ayina ilmu nga kyekigendererwa kyo, wallahi tallahi billahi togenda gufuna mu maaso ga wakisiibwa Allah, togenda gufuna mu mpeera. Emirimu egifanaganako bwe kityo tetugifuna mu mpeera mu maaso ga wakisiibwa Allah, tetugifuna mu gwe okukola ng'okola abantu kubeera nga bakulaba, tofuna mu mpeera. Mathalan ng'essola y'abannanfuusi, ng'essola y'omunnanfuusi Allah bwe yali abogerako mu suratu Nisa, bwe mbasirabidde aya eringa ya 142 oba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha haula'i wa la ilaha haula. Allah yali ayogera ku ssala y'omunnanfuusi yagamba nti innal munafiqin timazima ddala abannanfuusi yukhadi'una Allah bakwenya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khadi'uhum, tenga ye Allah subhanahu wa ta'ala abasasula okusinziira ku kukwenya kwe bamukwenya. Allah abasasula olw'okukwenya kwe bakola ki? Kuba mukwenya Allah tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti wa idha qamu ila as-salah, abannanfuusi abo mubalaba bwe baba bayimiridde mu ssala zaabwe okubeera nga basaala, qamu kusaala, bayimirira bagayaavu, bayimirira nga tebabirinako, nga bagayaavu ku ssala zaabwe, ng'ekigendererwa yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila, ng'ekigendererwa mukyo mu kubeera nga bayimirira mu ssala zaabwe n'obugayaavu bwabwe obwo nga bo baagala abantu babalabe. Mujjukire omunnanfuusi yoyo kungulu kuno atulaga nti musiraamu ajjudde naye nga fi dakhilihi kufurun, munda mu ye buki? Mukafiri kungwe, nga munda mu ye bukafiri kungwe. Kati abannanfuusi mu ssala zaabwe ekigendererwa ekikulu yura'una an-nas, baagala abantu kubalaba, bagambe bagundi omusiraamu munnaffe, basobole okubeekuumiramu, basobole okubeera nga beekuumira wamu n'abasiraamu mu mbeera ey'okubabegana, okubaketta n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo, naye ng'ate ku bunnanfuusi kwe batudde. Kati essala y'omunnanfuusi ekigendererwa lwaki basaala yura'una an-nas, ate tebafunamu mpeera. Gonna omulimu ogukolebwa k'abandabe togufunamu mpeera mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'era aya endala yajja mu suratu Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fawailun lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Allah ali ayogera ku ssala nti bagenda kubeera mu lusenyi wayil, abo bonna abasaaze abasaala essala zaabwe nga baziragajjalira. Alladhina hum yura'un, abo nga bo mu kusaala ekigendererwa kyansi kubalaba, ky'abantu kubalaba nti gundi oyo musiraamu oyo asaala, musiraamu oyo mujjumbize wa ssala. Kati muddu wa Allah mpuliriza, omulimu ogukolebwa nga gukolebwa kabandabe, abantu bakulabe, Allah tagenda kukusiima. Allah tagenda kukola ki? Kukusiima. Kituzaayo ku hadithi yaffe gye tutambuliddeko olunaku olwaleero, tugiddemu gumu insha Allahu ta'ala nga tufundikira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba, muddu wa Allah mpuliriza, sheikha mpuliriza, ne bamutashayikhuuna abampuliriza, abeefuula bamaseeka, nammwe mumpulirize bulungi. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadithi ya Abi Hurayra yajja mu musnad Imaamu Ahmad, nejja mu sunanu Ibn Majah, nejja mu sunanu Abi Dawud n'ebitabo ebirala ebya hadith. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah, omuddu yenna anoonya ilmu, asome eddiini ye nga muli alaga nti agisoma ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya, naye ng'ate ekigendererwa ekituufu lwaki asoma ilmu eyo kubeera nga afunamu ebyensi, ng'ekigendererwa kye kubeera nga afunamu byansi, kumwogerako kimu, kumulaba ti gundi oyo omusajja oyo bannanga alina irimu, kyakubiri kukubirako luseke, kyakusatu kubeera nga gwayogerwako, kyakuna kufuna tutumu, kyakutaano n'ebirala kasita oba nga togisomye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga gwe bye bigendererwa byo.
nga gwe kigendererwa kyo kubanga oyina aya mpitirivu, oyina essuula, oyina empitirivu, oyina ahadithi empitirivu mutwe kw'onaasobola okuyimirizaawo oluseke lwo obeere nga ojjayo waruzukuna oba oliawo mu bagagga n'ebirala nga gwe kyekigendererwa kyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agambye nti lam yajid arfa aljannata yawma alqiyama. Omuddu akola bw'atyo tagenda kuwunyiza ku kawoowo ka jjana, tagenda kuwulira ay lam yajid rihaha, tagenda kuwulira kawoowo ka jjana ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero. Ekitiibwa Allah b'ebitiibwa abampuliriza, bashuyukhu ne bamutashayikhun, bamaseeka n'abeefuula, baddu ba Allah b'ebitiibwa tulongoose tusomese ilmu nga tusomesa ku lwa Allah, tusomesa ilmu nga tusomesa ku lwani, ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tetusomesa bantu kutulaba, tetusomesa bantu kutusiima. Ayina empeera ey'enkomeredde ye Allah, ayina empeera ey'enkomeredde ye Allah. Olw'ebigendererwa byaffe bye tulina, Allah kwajja osinziira otuwa. Allah ajja kukuwa ky'oyagala mpuliriza. Oba osomye lwakwagala tutumu, Allah ajja likuwa. Oba osomye by'osomye nga ggozze okwata omuzindaalo kukubirako luseke, ojja lukuba, ate ensimbi ojja zifuna, oluseke ojja lufunamu. Naye mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kimanye toyinaayo yadde n'akamu n'akeddagala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa hayyakumullahu wa ra'akum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.